Eddoboozi lino eritambula ku mikutu gimugatta bantu lye lyavuddeko obutakkaanya wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta ne RDC Imekateera ng'obuzibu buva ku kyakugulawo ssomero li Cut Off Seed School eryakazimbibwa mu kitundu kino. The one challenge I am seeing, he has already overassured those people that he is going to work out with you to see that they open up the school on Monday. Let's wait, we shall respond to the situation as it unfolds. Those are the challenges we must have in this country now. When we have such a people who are behaving like Chagulanyi. You want to force something in order to provoke an action. Charles Maratamo esooka luggulwawo waliwo obutakkaanya mu bakulembeze nga RDC tayagala ssomero lino liggulwewo kuba terinaba kumalirizibwa era n'atwala ne sitampu yaalyo ekitaasanyusa ssentebe Kitatta n'amuwandiikira ebbaluwa ng'amulagirazeeyo sitampu mu bwangu. Bw'anaaba taleese sitampu eno olwaleero luno lwennyininyini twerekedde okunga bannakatovu bannamalongo tujje tugikime wano mu ofiisi ya RDC. RDC Kateera ategeeza ng'abayizi n'abasomesa abali ku ssomero lino bwe baliyo mu bukyamu nti kuba ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga tekibamanyi. Abaana basomerayo n'abamasita bali abakoleramu bakolera mu bumenyi bw'amateeka kubanga minisitule tebamanyi. Kateera ategeezezza ng'ensonga zino bwe yazikwasizza ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga. Nze nsaba Katonda nti minisitule emalirize ebintu etuleetera abasomesa abaana bali abalimu basome bulungi nga bamanyiddwa nga ba gavumenti bekole registration bafune exam bafune examination center n'abasomesa balimu abasomesa wali singa baba basaanira minisitule ebawa emirimu babeerewo nga basomesa nze sirina problem n'ekyo. Ye ssentebe Kitatta agamba nti mu kiseera kino abayizi bali 394 be bamaze okuwandiisa okusoma nga tamanyi lwaki RDC ayagala abaana bano bakotoggerwe. Sinyawoni yokka eri baana 254 as of today. Kitatta alabudde RDC obutaddamu kwetantala kulinnya ku ssomero lino. Ebyobufuzi byayigiddemu ebitonotono ebyokwawula kabireeta ku ssomero lino. Yenze chairman wa district eno n'essomero president yatuwa ssente nga district. Ku lukomo lw'essimu akulira ebyenjigiriza e Lwengo Joseph Mulumba yeesambye okwogera ku nsonga zino n'atujuliza RDC ne ssentebe wa district eno abali mu kugugulana be baba batubuulira. Banneebuuza ku nsonga zino eza Cut Off Seed School. Kubira chairman C5. Essomero lino lyazimbibwa gavumenti ya Uganda ku buwumbi 3.7 nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba nga minisitule y'ebyenjigiriza eyingira mu nsonga zino okutaasa abayizi b'ekitundu kino. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.